Nasibo nebanyabo, today I have come to appreciate two members of Gargamel bembadde nabo for the longest possible time. Peace and bizibu bingi naye waliwo abantu abazze bankwatirira. First and foremost nafuula twayawukana ne manager omu manager Josh obudde bwe bwali butuuse n'atusaba nti ayagala tuleka ne tu appreciatinga ne tumuta naye mukumu replacing because yali akola omulimu gwa manager locally nga ayambako mu byennyimba okunoonya ennyimba okutambuza concerts locally naye mu time eyo omulimu ogwo ne tumala ne tuguwa Ronnie Mutabazi ate nga muyimbi ne tumu multitaskinga ne tumwongera omulimu ogwokubiri because Ronnie abadde so loyal. Omulimu gwa manager okumanaging omuyimbi nga Bebe Cool gujja ne fruits nyingi, gujja ne challenges naye gujja ne fruits nyingi. Kati okuba Ronnie wakabera nange myaka ngemeka? 12. How old are you now? I'm 30 now. 30. So kitegeeza twasinkana oli 18 years old. At 18 years old Ronnie najja nabeera mu Gargamel. Ne tugenda eyo mu nyanja ku maato ebusi ne tugenda bayitayo bateri eryato gye lyatutwalira kwegamba twise mbuli kafanku nayo yenna naye nga natwala mwana wa 18 years old ate nga ali ku myaka abavubuka we babuukira but Ronnie Mutabazi has been so loyal nga mbeera wano nga nebiri negative ye ajja nakusesaamu osobola okuvaawo ko obwongo musekeko. Funny enough mu Gargamel if people are to be loved ndoza Ronnie yasinga okwagalwa abantu abamumanyi ate nga tebamumanyi nnyo musically abadde tanaba kuvaayo avuddeyo alina waali naye ne mwongero omulimu gwa manager because mwesigwa ate njagala agire ddala ku table yange because is a shareholder or kulinya Bebe Cool alitaddeko bloka y'amaanyi kati nange wentuuse ne ngamba Ronnie kati wali ku bigere kwavula nvuddewo kati ntambula kati gwe jangu oyavule kati asembedde manager so Ronnie oyo ne mugulirayo ekirabo era ngenda kibalaga leero. Ronnie manager oba managing artist nga Bebe Cool alina okuvuga Mercedes Benz abatagenda kukudda mu biki ate manager Bebe Cool atuuka atyanga nga tali mu Mercedes brand building and appreciation. So mukusima kwange nali ndi awo nga naye mbanaye first of all ng'omuyimbi twagala nnyo emmotoka zizo zijjudde mu compound naye era ovugako emu buli kiseera ovugemu kati ate abalala atugenda kugula amamotoka yegwe oli mulungi omu mu bintu bino byokola byonna kugamba banno bokola nabo tebayina of course nzize mbakolera ebintu sinti kati nzukka kati no bajja kwogera later on abamu ab'emitima emirungi. So Ronnie njagala kwebaza thank you oli muganda wange a brother. Thank you. Era ndi musanyufu nnyo mama Ronnie amanyi okunkubirako ne kasimu naneebaza naye yetamanyi tife tuli ba Luganda mu mutima si ku mulimu. Ronnie emyaka egyo 12 kati nina Ronnie owokubiri Ronnie producer. Ronnie onera nga omulaba era bwazze yantula mabega era abeera lete tagira nnyo muntu wa wano bwati but Ronnie tumaze fene myaka msavu. How old are you? 25 minus 7 years era naye aba yajjanga ku 19 naye Ronnie ku myaka gye 19 we yajjira actually family eri bweru yali ebbali bamusaba nti alinye naye ennyonyi agende asome akole n'abagamba nedda nafunye dream naye dream yange gye nnina nafunye omuntu gwendaba nti asobola okunyamba okurealizinga ki dream najja nangamba Rasta my family ngamba bweti ne bweti mugamba Ronnie what do you feel nanga njagala kubeera producer wakabi top producer mu Uganda. Ronnie yajjanga instrumentalist akola mu bandi yange ya Gargamel band. So
ne mugamba why don't you follow your thoughts after waitawo emyezi mukaaga naddamu ne twogera ne mugamba wasalawo ki ku family na rasta nze nfa naawe family nja girabirira nga mpiseewo kati olwo obwongo bwange ne butandika okumanya nti this is my responsibility success here on is must be my responsibility as an individual. Emyaka egyo 7 mwena babeera Uganda mumanye ebintu ebisinga bebekulu byayisemu ebiri negative in such a way nti bwoba toyina music ali strong oba nga toyina bantu bali strong obeera destroyed. So Ronnie n'atuula n'afuuka producer n'atandika okuwandiika. Ronnie ono akoze hit songs nyingi but ekikwewunyisa mu hit songs z'akoze nti time zakoleddeko hit songs za Bebe Cool zizo times zennyini zembadde neetaaga okubanga ti neetaaga okuba nga mpiseewo Clever neetaaga okuba nga mpiseewo okugguka oba okubuuka ekizibu ekyo neetaaga music. So Ronnie n'atuula n'asirika n'ayita naye Ronnie takoledde nze hit songs okoledde bani waliwo Chameleon muganda wange Chameleon yamukolera champion ne mateeka tuli kiri mu mateeka okuzinanga mweje obulamu ngabo kati nezo musajja azikola naye alibadde aziwaffe wano mu Gagamel naye n'agamba Rasta yeetaaga competition kuba Rasta alabika ayagala kufuuka comfortable kamusabulire ebbali eno azuukuke nagenda okulaba akasajja kakamiri Castus ngamba kano kasaaga nenzirayo munda bwamala Kamiri naddako ani Shiba ne Shiba ani Enyanda koze Enyanda isn't that my best Shiba song so far olugenda sigeno wagenda ubina wagenda gatigiro oyo Ronnie naye nga wagagamero with the heart to even give other artists good music natalaba just Bebe Cool waliwo time when natuuka nva ku kale after Shiba Kenzo luyimba ki Semyekoz Semye si a hit song eriko kati ya Kenzo Semyekoz yeriko after Kenzo Grenade ye Grenade mumanyi luyimba ki Nkuloga afazali Nkuloga oyo yenna Ronnie one person like this nezileta Cool ani Nkuliyo waya Uchitagera amongst all the hit songs ezaliwo last year actually if you notice oluyimba olukyakuba ennyo kati mu clubs waya era buli watandika bwati nolaba the same thing abantu kyebakola ki kyebakolanga months back. So Ronnie ono nentuula nengamba naye bannaye omuntu ng'ono akuyisa mu bintu nga bino omukolera ki bano bavuuka bange bavuuka bato at your age ku myaka 24 nali nvuga kagofu kakadde nga kavaamu omuka wano kajugita kakadde when I ndoza when nakwanira Zwena that's when I met my wife, my beautiful wife. Nemuteka mu kagofu akakadde ako nga enkuba ekuba kuva waggulu omuka guyingira kuva wansi era muganda wange yakanguza ameta Yusuf ate namuliko nnyo my first ever 3 million nenzi mukwanga nasigala nga manja 1.7 mpaka kati namuyita ku bbali bya Luganda ekyo temukikola. Anyway, so it has been such a very good time mu mutima gwange okulaba nti nsobodde okuyita mu bintu ebyo ebisinga okuba ebizibu naye nga abantu bempiseemu nabo ng'obulamu bwange ndaba they deserve nga nange bwentandise okwetereza they deserve to also get their small steps starting baby steps zitandike asewo ne banyabo mbera mpita Ronnie agira kukokada ne mtunya nenga naye producer wange ddala producer akolera abayimbi bano fenna n'atufuula kye tuli naye ne mugulira emmotoka era muganda wa neyanziza. I want to thank you so much
lwakubanga kino sikikola publicly because I need to show off. No, I need people to be inspired, and I want you to be more inspired. To sign many musicians. Tugenda kusigninga 20 girls. Next week tugenda kuta advert as Gargamel. But I want you to work for these girls. Make them. Even these other artists abali you don't have a call them into range. Producers have done a lot for you. DJs have done a lot. Mwige okusima oko. These people deserve a lot of okusima. Emotoka zino njagala yensonga lwaki leero nange President Museveni yampe emotoka essanyu lye nalina mu mutima gwange lyantereeza omwoyo ne ngamba kati oludda kankole nnyo ne kampeyini zino mwabatamanyi ngenda okuba kampeyini okufubutuka mu kampeyini mu January akalulu bwe tutaba mu 7/9 era oluwulira nti balayiza Museveni mwenna musimbe layini nga mujja kiwatule kuba alina nange okunkolako naye nange mukunkolako akamotoka nga akakajja nange mutima gwange ddala when I see such people do things for me nange I'm so blessed and happy okulaba nti nsobodde okwejjayo gyendi nenkwata obumotoka obwo bubiri buubwo so njagala kukwasa abaana bano ebisumuluzo bino ebibiri Roni naawe akapapula kukaako transfer forms ogenda ozikoleko enkya mu mannyago n'ekisumuzo kyo kino akamotoka ako bakayita Makex enamba yiyo UBG endala sijja zoogera Roni Mutabaazi jjako ekisumuzo ky'okundi yange kya Benz enamba yo gijjeeko lwa nsonga Roni tayagala bantu kumanya namba ye engeri gya handlinga manager ate ebyange mbimanyi. So this day was about appreciating baganda wange babiri. Of course I get this advice from mukulu wange Ndausi. I get advice from manager wange. I get advice from manager Tikita. I get advice from manager Champion Marvin. Manager wange. I get advice from manager Bushington. Bushington is my manager also. All these people manage different things on Bebe Cool. Bali mwenda. But bonna they concur with me. Bonna bakiziganya nange nti bana abaana basaana okumotivating ate basaana okola nabo. Kati n'abayimbi bange nabo tutunule tulabe. N'abakola mu Amber Heart Foundation. Let's see. Let's work. Let's take over work. Let's make work the agenda. But tunafuula work emirimu gyaffe tunagifuula agenda. Tunagifuula point. Then jijja tusasula. Tukende tukebera akamotoka. Yes. Jana jikulawo. Atali emotional mwe. Rone ali emotional. That's okay ne manager. Manager. I think this is worth respect. Rwanda for managing a Bebe Cool. You earn the same respect. It's a C200, but a Mercedes Benz is a Mercedes Benz. Eyo teyogerwako. Benz eba Benz. So Roni, neyanziza. Loyalty no yerete ebimusanyi. Thank you. Neroni. Oddamu kulinnya boda boda sindi lwadana naye kati Roni oddamu kulinnya boda.
I think olunaku lwange kyembadde njagala on this day is to give inspiration to two types of people. Inspiring people who work hard to work harder. Mumanye nti wali abantu abalungi, they are good bosses, but they keep watching you. But also you bosses, you people who have people you employ. Chibakwatako, it is important for you people to think about the people who work so hard, most especially long years, most especially people who work in our country economy tagalamu kati anyway we know erikus they are taking off naye remember these people in a way, inspire them in a way. Kano akantu nkakanyuze nnyo eri abavubuka, temufokasinga mu kunoonya ssente, mufokasinge mu kubeera abayiiya and give yourselves time. Temupapa tebabagamba nti olwokuba nti ovudde makerero olina kufunirawo omulimu. Why do you want to look for a job? Create a job. Beera muyiiya. These boys are not in Makerere University or whatever. These boys are people who walked on the street n'amanya nti wano waliwo opportunity. In Uganda we have the biggest opportunity to become better people because the country still has opportunities, very developed. Toyagala kungamba nti nno nze okubeera ebweru n'okubeera Uganda mwenna abalaba mwenna ku pages zino. It is better to be in a third world country because third world country erina opportunities to become rich. First world countries opportunities zonna bazikozesa dda. Oli ayinza okugamba simanyi biki, waliwo omuntu ayinza okuwaza excuses ezo ez'ekisiru. No! Wano kyentegeeza n'opportunity nti n'atasomye asobola okufuuka omuntu omugagga wano. Naye ebweru kizibu, atasomye mmwe mukimanyi emirimu gye mufuna ebweru. Bw'oyagala kufa ng'osimula mayumba okola biki? No! So mbegayiridde abakozesa abantu musiime. Naye nammwe abakola mukole nnyo, ababakozesa basobola okusiima. Companies, corporate companies, mulekeraawo okutimba obutimba ebifaananyi ebya employee of the month. Give these people tangible presents for that, so that the rest of the workers in the companies can be inspired. Because what you do, what you mean ngogamba employee of the month, it means akyusiza esente eziyingidde ku account ya company yo. Kati gwe muweyo 10% ekyapa ky'ettaka, muweyo 10%. Abayimbi bange abagenda okuyingira mu Gagamel, bano ba producer by December bonna bano abakozi bange bonna njala kulaba mataka by December. Kati kyembagambye, kati katulabe Bebe Cool wanaabeera mu December, we banteeka waggulu nga mataka gajja. Simple. Kati bye tugenda okukola, reward people. Mwebale nnyo, mwebale ddala, and this is a good evening. Any questions? I guess no. Kulu mukama akuwa omukisa byonna byosaba biyitemu era nsuubiza ngenda kukola nange emirimu gyange nga ndi mu benzi so bannamawulire bonsanga mujja kugimanya emmotoka ennabange egenzeeko nyimiriza nkutwaleko naye nga mukama mulungi ndi musanyufu nnyo ekitiibwa n'ettendo mbiddiza mukama olw'ekirabo ekimpeereddwa Bebe Cool wamu ne Gagamel era nsuubiza nange okukola paka. Abayimbi abatagaba bintu bino bawa magezi ki? Abayimbi anyway nze namulaba basiri actinze nti kukaabo baki mbadde sekisuubira naye Bebe Cool agaba. Bebe Cool ampadde ebbanga abaana basomye Rusika school fees bingi byampadde bambi bingi nnyo nkaabye n'embikoowa. Kati kyengamba abayimbi abatagaba bayigogaba bogaba omuntu asiima, so omuntu bw'asiima naye akola n'omutima gumu, akola teyejjusa kino ekitambula. Katusuubire si kawaani nti omusajja abo sisuubira takola nko kawaani segera ate si firimu ffe tetuzanya firimu. Trust me, mumanyi era mujja kundaba from today onwards. This is my car. Era mukama mulungi Jikula mwe kisumuluzao. bayinza olowooza ofera. Ladies and gentlemen, this is my car. Motoka yange. Hello. Nenga mukama mulungi. Soko kyaki. Manager tula. Ole. Balinyire mukalira bakakase. Akaliro.
Nenga ndi musanyufu nnyo za Garron Mutabazi manager wa Bebe Cool okubanga mpebe bwe kirabo kino era Bebe Cool wamu ne company registration book. So kadi naye agimpereddeko bambi. So I'm so grateful. Nebaza Katonda, nebaza Bebe Cool, nebaza mikwano gyange bonna betukola nabo kozi. Nange ng'omuntu nina team basa okungamba nti awoloni nedda ogira boti akola boti akola boti awo boti. Nebaza mikwano gyange bonna team yonna gye nkola. So kati musajja ampadde ekisumuzo, ampadde n'emmotoka, ampadde ne kadi yayo. Kitegeeza ndinako ownership, like full authority over this car. So Eyeri wasogora twalewo. Bantu bali baloza kawanji. wenda biddeko bakunazaako amaziga geri eyakola ki eri yafuna accident endala empya yaabwe. Yene iyo kati. Sajja ng'anyuze Nnyo. olwo kiyigiriza ki abavubuka bali abato Kola na maanyi. Kuba abasajja bakoze nnyo Darron oyo agudde emabega nnyo ng'ali mu nnyimba za Bebe nnyingi nga Posidiosis, Film Stars naye azirimu ng'akola ne remix. Ebintu bingi byazaakola. So tekyewuunyisa omusajja kubanga musiimye tudde naye ng'abadde naffe ebbanga ddene. Ennyimba z'emabega zonna hit song za Bebe azibaddemu ddala okusinga Posidiosis. Zino mmotoka zaani zonna zino. Emmotoka za Bebe manager waffe bamuyita Tuve wano ng'otulambuza kubanga ensasa manager waffe gwani content manager content and promotions manager. Okay. Ate ndio. Yo Ya president. Ate ndio. No, ene manyikiddwa. kagikyusaako No big size. Ya big size. Muzivuga dizino. Sibuwe motoka nyingi tweroza motoka gyetuvuga. olujja temuna lujja tulaba Ziwena kainao. Ezasiwena emwa girimu ngazitambulidemu ndala ziri wabweru. Ndabaga bide kubana. Abaana bo beyagale. ate ababa bali eyo bafaanyi ba Bebe Cool Bafaana Bebe Cool ala bonna bakole na maanyi. Basookoyo. Basookoyo. Katonda bw'agamba nti olwoba teri agamba tukumanyi nga gwe atula nnyo ku mmotoka wotyo sitayiro weeto katusuubire toddamu tulakuza banno ndi musanyufu kantule ku yange bwebe yatika eyatike bagambe nti tojja ddamu tulakuza nsuubiza sitaddamu kutula mmotoka ya muntu mulala nfunye eyange abembadde ntulira ku mmotoka mu nsonyiwe ogusembe omwavu wakola ki atajja kufa naye muntu naye nga ndi musanyufu nnyo okubanga mpereddwa ekirabo kino ekya Benz C200 era nsaba Katonda asasule Bebe Cool byonna byayayanira nze ampadde nnyo enewe Bebe ompadde ebyaddala nate kino kinkasuse wala kusande kuno baana bakaddayo tubaye tukyagamba ne school fees ate nenfuna ekirabo nga kino mukama akuwa omukisa Bebe Cool abavubuka bali eyo mu myaka gyo nga tugeza nga omukulu Rasta wayogedde babuulire engeri gye balina okubeera nga bali nabo babazanga gwe bakweba obugumiikiriza nkizemu emirundi 3 teri kisinga bugumiikiriza nkoze ne Bebe Cool emyaka 12 sinakindi okusingawoko naye kyemmanyi kiri kimu nti tuyise mu bingi naye kyemwebazaako era ekinsanyusa mu mutima kwe kuba nti asiima era abavubuka obugumiikiriza kintu kikulu obwesigwa n'okubanga otuukiriza emirimu gye bagikuweereddwa kyensobola okubagamba ekyo nayazanya beera nga atabiriiko Here we are.
Otambulira mu nze kwata video. Gwatambulira ozze. Anti weta mwana we kwata video. Yeah? Checho. Era byogeredde mu kati era biri. Vampita Ronnie producer oba real names Matov Ronald, ndi musajja Muganda, ndi audio producer, songwriter, instrumentalist. Tukulabye ng'okaaba ki ekikaaba balwe wakubye? Muganda wange ekikoleddwa ku nze nawe mwennyini okaabawo ne but just sometimes obeera emotional because wa ebintu nga tubisuubira kitege Katonda nakola ebintu nga tobisuubira kuba nze ndi byange nga manyo batugenda kwogera kubya kupushinga abayimbi na birala cause tulina projects zetugenda okukola nga Gagamel so kati nze kyembadde manyi nti kyetuze okwogerako ntuse wano nsaabiza bannamawulire ngenda olaba kirwera mu ki kasoko katono nnyo nga olwo Rasta kubira essimu olunaku tugeze yakubidde jjo leero yankubidde leero no jjo twabadde mu studio naye ekyo nangamba ndoza nja kulaba ku Sunday so nankubira kusanga mukaga kitundu nangamba osobola okugyeka ku ssaawa 8 ne mugamba muzeyi ngenda kujja ko sibeera wala okuva wano kati naddamu nankubira ku ssaawa 7 ne dakiika 5 nangamba waayo jjo batojja ne mugamba kamfune wano okada nzije so nenkwata wiri nenzija paka wano emmoloka bagikuwaddeyo naye suubire tetukusaanye kukubonga esese awo mukama yanyamba navaako kuba bagambye badde olinya booda linya booda naye ngeza amafuta zo zisobola okubaola kuba kati eteza amafuta sozipanga paka nezigula emmotoka tesobola kugula mmotoka naye nga tesobola kusika. Tugambe nti famire yali ekutwala bweru wakiwagaana? Nagaana kuba ebweru si a solution. Okugenda ebweru si that's not the end of life. Ate osogendayo by luck no prospering but wano nga wabagambye nti emikisa egiri mu third world countries jiba mingi so gwe kiba kugwe kumanya nti kampite wano njafuna wano ne wano ne bwe wati so kwa kitebwe kiri. Obubaka kibo omuvubuka ali atayagala kukola? Obubaka bwenyinza okuwa omuvubuka atayagala kukola nja kugamba ekintu kimu nti ne Bible ekyogera nti atakole n'okulya ataalyenga just oteekwa kumanya opportunities ziriwa nomanya nti okay nsobola okubaako nekyenjiya nekyenkola because wano mu Uganda it's about kuyiya kintu n'okikola nobaako abakukirizaamu nekibuildinga nekikula n'abagaga abasinga bebateba badde nga babikola. Emmoloka yo bagikuwadde ogenda sooka gituzaamu kamaamako kiti? Emmoloka agenda sooka gitwala bagisabire fe tuli basajja balokole. Pasitaani mama wange musumba si bya pasitaani mama wange musumba so ngitwala wa mama wange tugisabire tugiriko omusaayi gwa Yesu. Ovaayo ddewa? Babanzire wange mpumule nkyanukire ku studio. Bubebi leero ndowooza? Siri muntu wa bubebi. Nina bebi wange omu yekka. Ekiroto nakirina. In fact ndowooza sinakirina. Erinnya alimanyi naye yemanyi. Bebi ogwa omu yekka. Ndowooza akasimu wamukubidde dda?
bina ba tracking unfortunately mulwadde so katonda bwagamba nti ojja kubaako kyobuuja but byonna baabiraba katonda talimba era nkiwa naye musanyufu for era mukyawo bina yampadde Benz era producer Ronnie n'amuwa Toyota katonda mulungi bututunira entambula eno tudde official tulaba tufuna entambula mbadde nyina emmotoka endala bakatunga endawanedala naye nga makazuyawo mututandika natweyi obuzibu bubaawo bosebweti naye nga mukama mulungi olipol manyi ebeera inakatugeyali okufa loli meka gyova lowooza kugosikisa so so Benz utidde era nensanyuka nesikyewunyiza okiga nebuyandika miliyoni kuwadderama nalagira katonda naye bebe mukama this is my dream car. All along I wanted to drive a Benz. Okay. Bayagala badge. Njagala badge. Kati ana agenda kujja wano okuba ino yanjawulo kweri gyobadde. Emmotoka. Emmotoka nzimanyi. Era njajibuka tola nteliko namba plate era ne babwanyimiriza kubanga ne bagamba sana namba plate tenatuuka njajibuka bwe bankwata nkube simu wayi bakutera namba plate lugwampadde eki emmotoka era ajja kuntaasa ngamba kwande emmotoka yalezina n'obuzibu obulala tajja kufuna ndi mugezigezi naye akyoba omanya mukama mulungi boba kakimu wakuwadde ekirabo kyomukisaasi pepe cool nzize mbumuwa era ne bwe nakyogera ajja kubagamba Ronnie bwatyo nze nsuubiza na kumusanyusa mu mirimu gye tukola bange mu bamaneja bange nja kukola emirimu mu butuufu bwagyo okitegera mugondedde ebbanga kugamba sina kyamanyi kisobola musuubiza okitegera I promise to work hand in hand with the management era tuleko tutuuse ekintu so number plate eri wabagambye number plate tukyewunya nga olusibe nkyondabyokweri naye just ate ngaaza omuntu nayanyo ne privacy kimanyi mugange nekimbadde nvuga togimanyi okitegedde kati era wagimanya lwakuba ndowooza eriko ekyo naye nga this is my car from today naye tugisubireko beku samuya ndabirwa okasukako kagagameero awo ne kaluma naye ngaera byaffe byonna byaffe. Okay, so the sanyo eriri wano ekiwatule Ronnie Kongzima. Thank you very much. Nayenga atulaba yene motoka eweredwa Ronnie Kabazi nga manager wa Bebe Cool. So jagala tono werengo ba kufana nyumba tulabe emotoka eno ana nayenga bukyala wakwadde motoka eno sinalaba buzise tulakizije wano balekiza official saba wadde motoka kwa musomesa kati musabe nga tukyali era njava nabo musomesa nsizikiza era basiyanjawo njajivuga so omukyala waffe yagala omukyala excitement egenda maaso wano ekiwadde tuli kugaba ebirabo by'emmotoka olaba happiness bala baloni sayogera nyo naye kati mukama akusasudde markets tibanga lyenkoze teryansa ekyo nkyogera nki mbadde instrumentalist we
n'ebintu ebyabyenkola this right away ndi producer is official producer so When producer abakula for the first time njagala soko mubulye mu projects zokuzo recent tutandikire ku nyimba 2019 okuddaala kale tulinawo champion ne mateeka nzezaira 2018 Jose Camilo netudda ku Bebekulu netubeerawo batiddemu I do yakola n'abanyarwanda bakyali nenina yes kati awo mu 2019 netugutandika ne Nkuloga Grenade Official netuyingira mu Nkuliyo netugenda mu Waya netudda mu Nyanda Shiba netugumaliza ne Semyekozo Edikend. So you're only producer at Raba. I'm for the first time zezo enyimba za because music ye wali then to have side of Bebekulu era nayo mwandishi Bebekulu so tukyakolera ddala kyenyiza okuga kati saa zino ntera nze mu gundi yange kina setting omwaka guno kiyita international flexing kati twagala tulumbe mu Banigeria abo batubulire ensonga lwaki music waffe Abanauganda tajjako because recently last week ali Nigeria era nali nina research byenkola na biki story west so kati we are set to go so obadde ku team yagenda ne Bebe exactly okay yes. So kati omwaka guno tulumba yali ne miyeso soka yali esoka nalinzira Zimbabwe mugeze kola era yali show Bebekulu era nga abikoze tugenda yali bato ya Bebekulu ne Dibanji yes so netugenda uzainyonyi yange yali esooka kati awo ne mabega wabaddewo Ghana Zambia wabaddewo Nairobi Kigali kwebiti so nebaza katona nti ebbanga limaze n'omungi Bebekulu terinsa so apparently nkola naye mu Government Records so onjagala bagera bakufunda nawe nyobola kufunda hati kintu kyokwera Bebe owekirabo kino bana ekinyiza omukolera nti omwaka guno tetubona luwako ateka okuba ne African song nti oluyimba nga lwa Bebekulu from Uganda nga lukoleddwa Roni kuba Africa so far olugendo fulumaawo noza mbanga eritali lyawala olwene ludgo era nze yalwandika nze yalukola so gye tugenda so wadde okusaza before kufuna n'emmotoka eno bwa amazima gali nti ndyawo tekyegambika nze ndi musajja ndi free era newonsanga ku boda mbanze it doesn't change the fact that nkoze byonna byenkoze so kati simanyi ndi ku boda wemba sirina motoka mba sirina ate nzije nkulimbe bunine emmotoka mbadde sigirina always betubeera excited always betubeera happy nga tulina ebyamu ebiti emmotoka eno yatubala nti weba esimbudde okuva wano mpaka ga Bebekulu osuubira kugisookeza ngisokeza kugisabira kugiteekako omukisa gwa Katonda nti ate emekunzi ogenda kugitwala gisabira bagenda mami wange musumba so ajja kikwasaganya olwedde kati akitegedde nti omwana we afunye tukusabira okutambula obulungi bangi bagula emmotoka nezibanyisaawo ziti rego naye kikwasaganya okay so you're on so tonosobola okujja nozuminga ku kaadi ono tulaba nabe ekifaananyi ekituufu manya gange Zikiza. yeyembeera Soko zikiza. Zikiza kwa. Linda kwa. Wale tusala. Ndio kati yogera.